ebizaffe ez'emikolo n'ebizibu ebibeera mu mikolo. Kaakati nno gwe ngenda okunyumya ngenda kuddamu ekibuuzo ky'omuntu omu eyambuuza lwaki ku mukolo gwange nagemesa abaana balenzi, baganda bange balenzi, n'enfuluma ne baganda bange era balenzi okusinga. Oli nambuuza n'okumbuuza wamwe teriyo bawala era tolina mikwano. Kati nkuddamu olwaleero. Bwe nali nnyingidde Bukedde mu 2009 baakala senior 6 yange. Nayingira ekibiina ekisevinga bino bakola ebibiina. Omanyi abantu batandika okusevinga tutandikiramu ebibiina ne muwa gundi ssente luli ne muwa oli. Nayingira ekibiina sako mwe namanyira abawala. Omu ku bo yakola omukolo. Omuwala bwe yakola omukolo yatuyita nga bammemba era bakyaliibe. Era mu kutuyita n'atugamba tujja mubuulizaako n'atusaba okujja ne gomesi n'ekiteeteeyi. Twagenda ku mukolo eggulo limu. That's the evening before the mukolo. Twatuukawo ewaka ne batulaga rooms. Tetwasula mu rooms. Nze ntya n'ensonga zange saasula mu maka g'abantu naddala nga sibamanyi. Ne tuddako tetwasulawo. Twali tulina we tugenda okusula era twabeerawo ne tukuba n'akasiki. Naye twaleka akasiki kakuba ne tugenda. So bwe twagenda okwebaka ne tudda ku makya. Twaleka omutimbi asibye tenti ze nga ziyimiridde. Ng'omanya abatimbi bateekayo tenti n'amanya nti nja kukola final touch ups in the morning. Nga n'abafumbi balina tenti yaabwe wansi batandise dda emikolo. Kati bwe twava kasiki ne tugenda twebake ne tulekawo awaka nga buli muntu musanyufu awaka watambula bulungi. Tugenda okudda ku makya twakka ku saa 12. Ffe abaava eri gye twasuze ffe twazuukusa abatimbi nga tenti zonna ziri ku ttaka. So everyone was like kati lwaki baabijjeeyo? Maybe balina ensonga zaabwe. Ne tuzuukusa abatimbi nga onyeenya omuntu muzuukuke bannange obudde bukedde bannange obudde bukedde. DJ ku kidongo yali we yeebakira. Kati kye tutaakola tetwagendako mu bafumbi because literally we had no reason. Tetwalina na kirowoozo nti tugendeko mu bafumbi. Nga tuyingira mu nnyumba omugole nga yeebase nga buli muntu nno yeebase ebintu azifu okati wali kigenda kubeerawo. Nga tuzuukusa nga basituka nga omutimbi mukazi ng'abuuza bannange ate ani aggyeyo tenti. Nga tumugamba nedda tuzisanze bwe tutyo. Era y'ensonga lwaki tubazikusa nga twagala kumanya lwaki mwaggyeyo tenti ng'ate temunatandika kutimba obudde bugenze. Omukazi n'agamba nedda. Twataddeyo tenti yali asibye tenti nga nnyingiko. I think there were like over 6 or 5 tents. N'agamba zino tenti twazitaddeyo. Ebimeeza bino keeki webeera biki nga byonna baabitaddeyo buli kintu bakipositioninze mu kifo kyabyo. Naye nga ku mukolo guli whoever came yatimbulula n'ayambula tenti n'apangulula ebyo ebitebe n'akwata n'abiteeka wali obutebe bwe baali babutuuzizza. So ngazifu omukolo gulinga ogwawedde nti batimbulula bakola ki? Bagenda. Omukazi n'anyiigamu kaawo n'agamba anyway n'agamba baana twongeremu ku maanyi ne batandika okuddusa ebintu emisinde timba ate ddamu biki. Dijje twazuukusa muzuukuse. So mbuuza dijje twamubuuza ffenna not me as one. Ng'omugole abuuza bannaye akasiki wakavuddeko ssaawa mmeka? Omulenzi agamba oba ku ssaawa nga musanvu kozi ffe twavaawo nga mukaaga awo wa kitundu. N'agamba musanvu kitundu. Ndowooza wenkoma okujjukira. Nga tukivaako nga batereeza tetwagendayo wansi mu bafumba. Batereeza ennyumba badduka dde eno dde eri. Kati okuva we twayingira omugole amaze okwetereeza anaabye ayambadde amukolako enviiri ne make-up baasula ku venue. Yasula nabo mu luumu omwo. Kati atandika okkubira omwogezi gwe owa sayidi ye. Bannange oliwa, bannange oliwa, bannange oliwa. Omusajja namugamba ntuuse. Ng'omusajja abula bubuzi. Mpaka omusajja bwe yagamba bannaye, I think there is a problem. Oba munsindikira omuntu nze ekifo kimbuze. Nze sibulangako bwe nti nga ngenda ku mukolo. Ne basindika muganda w'omulenzi n'amukima. Ne tubimma amazzi. Munanga abakonga batuuka omutimbi yatuuka omwogezi yatuuka leeti kubanga abako baali bamaze okutuuka ku mukolo. N'agamba naye munsonyiwe kantandikirawo nkaguvuga era baali bafunye omuntu omukulu ku kyalo to improvise nti oli wanaamusangira. So atuuka abako baali bamaze already okutuula ng'ateekinga over omukolo
nga bavuga mukolo nga kugenda maaso baba bavuga mukolo kugenda maaso wetukizuulira nti emmere yakonye emmere y'omukolo nze siranga ku mmere ya mukolo ngo yonna si mukyere siki nga tekuli kiyidde kati bano bwe beebaka eno whatever happened to them happened to bafumbi as well kati bano baafuna ababazuukusa abafumbi twalwawo balowoozaako ndowooza omuntu maama w'omugole yakkirira mu bafumbi senga teyakkirirayo maama w'omugole ye yakkirirayo mu bafumbi eri bwansi gye baali bali ndowooza ku ssaawa nga 3 oba 4 essaawa abo bafumbi baba banyiga mmere ate baba baginyize dda ku 12 nga bali kunva tachapusi zisembayo mukwano ng'emmere yakonye gyonna emiwumbo simanyanga biki nsujju paniki n'esooka ebeeraawo kati omwogezi nabamuyita n'agamba nedda tukole bwe tuti bafumbeyo emmere omiwumbo nga gyabako ebisigadde byabano bakole omuceere omulala tunaabiraba n'emiwumbo gye baateekako gyagaana okujja maama w'omuwala n'akutuma emmere because wano yali yanoba mu maka yayawukana n'omusajja naye nga gano siga emaka naye nga yabeerako n'omusajja mu bufumbo omusajja ndoza n'azimba amaka naddaawo wetwagenda okukola omukolo n'abagamba kumanyi katutumye emmere cause this is too much ne batumya emmere omuwala yatandise okkaaba manyi abagole batya mangu maama we namugamba no I'm going to handle ne batumya emmere tetwali wala nnyo ne tawuni ne baleeta emmere from which hotel I don't know naye ng'emmere already eyidde gwe mukolo gwe nasooka okulaba nga tekuliko luwombo lwamuko kuba baleeta buleesi mmere matooke ennyama muceere because obudde waali tewali omwogezi ajjanga gamba omugole actually omwogezi bwejja misinga kyaffe yagamba omugole nkusaba obeere mu kisenge kino n'abantu beweesiga bokka abanaasobola okukuuma ebintu byo omukolo tugumale because I don't know what is happening fera ne tutunuulira omwogezi era ne tumuvaako n'agenda ati munnange tuba tutudde omwo tugenda owulira ebweru oluyoogaano nga omanyi ennyombo za family zitaggwa senga w'omugole yasitula olukyookaano ebweru eyo yali akwasenga w'ensonga n'ayomba ne maama w'omuwala n'amulangira waleka muganda wange rerererere oba baava ku ki maama yalina baganda be ne bakwano be byajja nabo nga bakoowu bulungi ne bamugamba tukole ebyaffe ne bamuviira kubanga bagezaako okululaninga omukolo okuva obuzibu bwe bwatuukawo mmere ekonye emmere y'omukolo yonna muceere ne baguddamu ne bagufumba bufumbi ne gugaana mpaka bwe batumya emmere ya hotel nga bwe mbagambye so kati bwe batumya emmere ya hotel banoonya emmere weetuukira munnange bagamba tugituuzeewa ku luno bagirako n'aba security kukuuma mmere na byakunywa bya mukolo amaka gano galina effumbiro eddene omanyi gali amaka gabeera mu byalo oba out of town naye nga galina effumbiro eddungi eddene gwe bazimbamu ebyoto mwalimu effumbiro nga mulimu ebyo ebyoto ebyo ebizimbe ne bagamba kati emmere egenda mu bako sinsi kuno kuliko oluggi baggulewo tuyingizemu n'emmere yaabwe ebeere muno for protection kati bwe tutegerera ensonga yali eyombya senga ne maama kusaba kisumuluzo bamuggulirewo effumbiro atuzeemu emmere by the way it was fun omukyala eyali mu maka teyatulaga ku mpisa mbi she was very okay ng'ayamba nako mbana nge mwetaaga kino ekyo kiri wali nga ali so cooperative simanyi oba yali akimininga oba yali apretendinga I can't judge her but for that kye nalabako she was an okay woman era senga yali ayomba temuggulawo omukyala kyava jja n'agamba naye mukwate ekisumuluzo oluyombo olwo lwatufulumya nno ffenna n'abaali mu nju ku mugole ne tugamba naye kikikyo era baayambibwa nnyo nti ebiseera ebyo TikTok teyaliwo singa twabenjeeza dda kuno munnange nga bawa maama kisumuluzo nga baggulawo kati bwe baggulawo singa yali avuddewo agenze nga bagamba nze nafumbidde abako bange emmere mwe muyiyiza abantu abalala kuba yali senga ow'ensonga era bwe bamukyusiza mukwano gwa maama n'abeera senga ow'ensonga tuli mu bikolobero biri mu mikolo nambaga baggulawo effumbiro senga lyabadde akayanira obutaggulawo ng'ebyambyone senga yabikoledde mu ffumbiro buli kyatuukawo kyonna senga yakisibira mu ffumbiro omwo linda paati ey'okubiri omanyi biki senga bye yakola munnange
Mfirisa Queen mchala nsubuga wano nkyakola olugambo. Kakati bagula wefumbiro senga taliiwo tamanyi na kigenda maaso wano nti bali kufumbirira gye yakoze ebyambyone bye bagulawo. Kati basitula emmere baziyingizaawo. Omusajja yasookayo mufumiro ng'agamba bane kati tugite enva tuzituuze ku ki nga bamugamba omwo mulimu ebyoto tuuze enva ku byoto n'emmere bwe ebyoto biweddewo emmere gituuze ku bimeezi ebiri mu byoto. Kati fumbiro eryo bali bakumiddemu ku bintu by'ewaka ndowooza ebimu bireme kubula nga mumanyi ebintu by'emikola ebintu bibula ebintu byonooneka. Kwaliko ekibbo baluyita lubobbo nga senga yaddiddemu ku nkoko eyasalibwa ku zenva n'agikwata n'agisiba akantu mu lusingosingo nga bagigyeko omutwe naye nga si nkongojje ebyoya kwebiri n'agisibamu oluntu. Gwoba okyatenda famire yo drama famire zirina drama n'agisiba oluntu waati mu bulago n'agiteeka mu kyoto ekyo n'abikkako olwo olubobbo. Atamanyi Luganda munnanga olubobbo kyekyo ekibbo ekirimu ekituli wakati. Kati nti luba kibisi, you can't even tell what is down there. So Gaya ajja innocently ng'ajjako olubbo ng'alukasuka ng'aggyamu enkoko ng'abuuza banaye ate zino engumba mwazeerabidde mwalese enkoko nga bamugamba funa woogiteekaawo ng'akwata enkoko y'oli ng'agitegula mu kifo agibikuddeko olubbo ng'agitegula mu kifo ng'asuula like you put aside ku kimeza ye ng'atuuzaako enva. Oba senga gye yali mpowooza ezamugamba nti batubikkudde. Nkazi yakola olutalo njajja ng'alinga enswera enkubeko nayomba munnange mwaze tuyisa mu maaso mwaze tumanyiira muleeta mutemere enfumbe ku mukolo mu maka ga muganda wange mwagala kugamba nti bantu bano bakodo. Omukazi ng'ayomba nga bamugamba bannaye ebizibu ebituusewo tobirabye obudde bwalivuddewo obufumbe emmere gye agenda okujjanga effumbiro liggule. Ani agguddewo omukazi yayomba n'akunamira n'abaaliwo ffe tamanyiirwa. Kati omwogezi n'akaba ne wano drama ayitiridde emmere y'abako ekuumibwa butiribiri wano bayinza okutta omuntu ne bagenda basiba abantu bonna wano. Enkoko bamaze gita kati leeta loon tumanya ndi senga bino bye yali avuunise ffenna abaali ku mukolo awo twali bawunike. Kati biki ebyatulaga nti twali bawunike batuuka okuleeta emmere y'abako mu nnyumba munda senga agezaako giswikinga omwogezi amulaba omwogezi abagamba nedda nabagamba emmere gye mwafumbye temugiwa bakonze mumpe eri emmere era omwogezi n'asupervising emmere n'eyingira ne bawa omuko emmere. Kati nga nvudde ku by'emmere kiki ekirala ekiraga nti yali ku mukolo yali mukwatemu kuli okwebaka kw'abali abantu bati tetumanyi ani yatimbulula tenti bano ze baatimba. Senga yafuna abaamuyamba yakikola atya we don't know. Omwogezi okubula kibbo kiri n'enkoko gye baasibamu oluwuzi. Tutuuka kubuuza abantu bamala okubuuza abasooka bagamba gurupu y'omuwala egenda emubuulizeeko abawala abeetegese nga beekozeko bapadde ne vibe kuba ku kasiki baalina vibe nga kuliko eyennyenya nga lumu agamba nenze mpulira seewulira bulungi omulala n'aleeta excuse nempulira ntiddeyo abantu abakulu omugole n'agayisaamu okaawa amaziga. Omulundi gwe baali balina osooka okufuluma abawala tebaagenda baali balina okubuuza badde ate bafulumye omugole tebaagenda era n'omulundi gw'omugole ogusooka tebaamufulumya. Kati ffe twali tumaze okubuuza omugole n'agamba munnyambeko mumperekere munfulumye nga tuli abawala ndowooza oba nga bana oba bataano oba mukaaga bana ndowooza oba bataano awo. Gwe mulundi gwange ogwasooka okufuluma ku mukolo ng'omugole siina attachment y'amaanyi gye mumanyiiko nti yiino ne tumuwa vibe ne tukuba endulu nze era ndi muntu wa vibe nga we naggambye ompitanga ku mukolo ng'okimanyi nga tukuba ndulu yaffe ng'omugole abuuza ng'adda munda. Bwe yadda munda twasanga abawala balinga ababikkuddwako omuzimu nga beetegese bulungi nabo bali ready okugenda okubuuza. Omanyi okubanga balinga ababikkuddwa naye nga jjukira okubuuza kuli okwasooka nga bakoddomi tebannayingira munda mu nju kulya. Abawala baagaana okugenda naye nga nabo tebalina nsonga era twababuuza nga twala asobola kunnyonnyola lwaki teyabuuzizza nti ffenna twali bawunike ndowooza ffe abataawunikibwa mangu emizimu gyaffe oba gya mputtu
oba emitwe gye emigumu, I don't know. Era buli muntu yeewuunya. Abawala bawerekera omugole ku ggomesi ey'okubiri nga basanyufu nnyo. Ne bamuwerekera akabbo k'omuwala, ne bamuwerekera ne mu kutwala n'omukusala keeki. Naye nga mu kusooka baagaanira ddala. Kati bwe baagaana wali ne ŋŋamba mukwano gwange omu ku baana be twajja nabo kubanga nali mbalabe ku twemiitinga nga mu miitingi zino ez'okugabana ssente. Ne mugamba nze nno ku mukolo gwange we ndiba ngukoze abaana b'obuwala mbalabe mulina obubeera bwe sijja kusobola. Nja kukozesa baganda bange, mwana omulenzi tanyiga ne bw'omuvuma wanyiigamu katono n'akontinuinga ne kyalina okukola ne kiggwa. Nti nagenda okuvaawo nga neesuubiza. However, bwe baamala okubikkula ekibba eri maama ne ssenga beetutte buli omu alangidde munne byamulangidde, twakizuula nti ssenga yali atukozeemu editing yatukwatamu. Yatukwatamu. Though I had already judged them, era nakola decision yange ne ngamba nze ku mukolo gwange abaana b'obulenzi be baligema abako, be balibuuza. Ku lw'ensonga nti bano abaali balina okugemwa abako n'okubuuza baali beekyanze n'obuntu bw'abako tetwamanya gye baabusuula. Tetwamanya gye baabusuula. Kati munnaye bamala okukola emikolo gyabwe, omwogezi, I think omwogezi ne maama oba baali bemanyi, the way they were communicating, because the guy was so understanding, ng'ate awabula. Najja n'agamba maama, njagala oyimirire mu ddiiro awo n'abantu be weesiga, nga buli kintu ekireetebwa eky'omukolo tekivaamu. Olondemu engoye zonna, oggyemu omunnyo. Ebintu ebikyasinze obulabe ku bintu omwana we byagenda oleeta mu ddiiro wano, ebirala ne bwe balya. Era maama yayimirirawo, bannanga omuntu atalina maama tulabye. Nga tolina maama, nze oli omukazi ennwana gye yalwanirira omukolo gw'omwana we n'obulamu bw'omwana we okuva mu maka ago nga mulamu. Bannange yankwasa n'obujja ne ngamba bannange abatalina bamaama nga tulabye. Yayimirira n'eggomesize yeetala omukyalo oyo mpaka omukolo we gaggwa. Yayimirira n'eggomesize n'akuŋŋaanya ebirabo nga takkiriza muntu yenna asala, ne banne bambi baamubeerawo be yajja nabo. N'ajjamu engoye zo n'oba kanzu ya taata oba kanzu ya mukolo, tumenya kanzu ya biki, byonna n'abijjamu. N'omunnyo soketi zonna n'aziyiwa mu kisenge ky'omugole n'agamba wano bino tebifuluma. N'agenda amaliriza. Kati okubazzaako emabega katono. Mujjukira emmere gye nabagambye nti gye bagamba muteekewoko ku mmere endala era emu n'ekona. Bambi abafumbi baddamu ne bateekawoko ku mmere yali esigaddewo endala nga bambi bawulira bali disappointed okubanga the service yabwe tebadde well delivered. Emmere yajja ng'abakuba amaze basavinga emmere ya hotel. Emmere yajja. So buli muntu yasigala yeebuuza kiki ekibadde kigenda mu maaso, kiki ekibadde kigenda mu maaso. Omwogezi yabuze biki ne tukitegeera nti ssenga yatukolamu editing. Olubbo luli lwe yateeka lwe mbagambe lwe lulimu ekituli lwe yateeka mu ffumbiro. Omukolo bwe gutyo munnange we gwaggwa, maama ng'akwata bintu bya muwala we biri bye yaggyemu kuteeka mu mamotoka, era omuwala teyasulayo, naffe ffenna tetwasigalayo, twasimba ne tuvaayo. Kati nze nagenda okuva ku mukolo ogwo nga neesuubizza nti sirikola nsobi kuleeta baana bawala kunfulumya na kubawa mirimu gya kugema, like kubateeka mu bintu nnyo. Era mbojjeko muganda wange, baganda bange abawala babiri ne bakwano bange nga babiri oba basatu abawala. Toza babiri tewali mwana mulala gwe nanyiga mu mukolo gwange. Because nalina experience eri gye nali neesuubiza ne ngamba wange niwe bakola editing abawala bangu bakwatamu editing bwe ntyo kukola decision yange. Ate bwe nabuuza omwogezi mukulu Isa Musoke n'angamba oba tolina nsobi gy'okoze kubanga okugema omusawo omukazi oba omusajja agema, okufuluma omwana omuwala oba ow'obulenzi aba mwana ewaka. Kwe kukola decision yange okola ekyo ku lw'ensonga nali ndabyeko ku katemba mu mikolo n'embaga emmere y'abako yagaana okujja n'ensujju n'ekona. Bannange katemba ali mu mikolo, bw'okolanga omukolo ne guggwa bulungi nga kugambye dda Mukama mwebaze. Ate nawe atannakola osobola okugukola just oyiga buyizi baako by'oyiga mu eno mboozi nga weeyongerayo na mukolo. Anji bagikola omala ogikola obufumbo ne buggwawo n'ogamba bannaye basinga baasigalirawo. Emikolo n'embaga nkyaleeta gwe tuula onywere.